kooti esazizaamu okusaba kwa Waiswa mu Fumbiro bineno si birungi. Okusinza ku information gye tufunye mbu okusinza nti na Waiswa mu Fumbiro olunaku olwaleero eggulo yabadde ataddeyo application asobole okubeera ng'ava mu kkomera gy'ali, asobole okubeera ng'afuluma ajje, asobole okubeera ng'aziika mukyala we eyafudde. Ebintu bya kooti bizzeemu ko ziringu. However, kino kyekiriwo mbu kooti egambye abasibe ba National Unity Platform abadde balina okujja olunaku olwaleero balabe okuteekayo kwabwe okufuna bail official olwaleero abadde balina okomezebwawo mu kooti okuli Eddie Mutwe, Waiswa mu Fumbiro, Sauda Madada n'abalala okubeera nga bakomezebwawo bawulire emisango gyabwe. However, okusinza ku mbeera eriwo oba n'obunkenke kiwaliriza tuuliddeko information nti kooti esazizza mbano okubeera nga baleetera mu kooti olunaku olwaleero neekusazaamu neegamba at least bano bawoleze oba application yaabwe oba okuwulira kwabwe kugenda kukolebwa ku mukutu ogwa Zoom. Baloya babadde beesombye dda, Joel Ssenyonyi nga mulabyeko, Vice President w'ekibiina kya National Unity Platform nga mulabyeko, okusinza ne wenzijidde waneeno nga clear information tenaba kubeera nga eri strategic, ne Bobi Wine ensembyeyo okulaba nga apostinze abadde atedde obubaka obukungubagiza n'abo n'abagala okubeera nga basindika amabugo ng'ataddeyo ennamba z'essimu kwe balina okubeera nga basindika amabugo abagala oyimirira wamu ne family. Naye ng'okuwulira kwa Waiswa mu Fumbiro oba agenda weebwa release, temporary release asobole okuziika mukyala we byo bikyali muziringu oba abantu bakyabyesambaze oba clear information okuva mu kooti ntennaba kubeera nga evaayo. Kyokka nga getufuna nago si malungi ate si bandi baleese ne tulaba bambi ku Waiswa mu Fumbiro tomanya omuntu omutunulako face to face asobola okufunamu akafansonyi oba okulaba enyiike gy'oliko naye bagamba mbu babikolere ku Zoom. Oline internet yinzo kyakalana no freezing nga eriiso likanudde weriti olina lowooza oli mukambwe bukambwe. Sofa ekyo kye tulinawo nti bayinza obutaleetebwa mu kooti, however ne bawuliziganya nga basinzira ku mukutu ogwa Zoom. Wano kwese Max Media ngenda sigala ku updates go kyonna kola subscribing and notification bell eyebisigadde obitulekere.